oba amafumafu naye wuno ali mu kubanga atuuka ku National Unity Platform. Omukulu oli butereevu ku BBS Telefina ensi yonna yonna ekulaba ensi yonna yonna ekugoberera enteekateeka n'olunaku olwaleero eya debate akulaba asuubire ki era enteekateeka eno giraba otya nti abantu abo mwenna musuubire ebirungi byereere tubadde mu process eno okumala wiiki namba leero lwe lusembayo naye nga mbakakasa nti tuze wano ku debate olwaleero naye nga ngenda kubeera omu ku abo abawanguzi olunaku olwaleero. Okay, twogera ku nteekateeka ya debate naddala ku bibiina ebyobufuzi ku ludda oluvuganya. Debate eno yesookedde ddala mu ggwanga lino era njagala okubanga nkubuuza nti gwolowooza debate eno eneyambako okufuna abakulembeze ab'enkizo? Nti nayo kansubire nti eri emu ku nsonga eziyinza okuyambako okufuna abakulembeze abalungi kubanga abakulembeze abalungi tubalabye nga bavaayo kati njagala okuwa ekyokulabirako nga Honorable Segirinya. Honorable Segirinya yali mukulembeze mulungi ayagala abantu ayina omutima ogwagaliza naye teyayitako mu debate. Kati neeno debate nayo process emu kwezo eziyinza okuleeta abakulembeze abalungi naye ate ne bwe bateriiwo abakulembeze abalungi gye bali wansi abasobola okulembera abantu obulungi ne babeera nga beesiima ssebo. Olunaku lwaleero weeteeseteese otya n'abawagizi basuubire ki? Abawagizi bange bonna mbasuubiza basuubire birungi byereere kubanga ttiimu eyaffe yo mpanguzi buli wamu. Abawagizi mwenna ne bannakawempe mbasuubiza ne Uganda yonna okutwalira wamu nti musuubire birungi byereere. Nze Honorable Sserunkuuma Salim Mafumafu owaddala ssebo. Twogere nga tutambula kubasa tetwagala tetukukereye ng'otuuse ku kitebe ate waliwe bateesezaawo otuukewo nga kikerezi. Twagala okwebuuzaamu nga ggwe ayavuddeyo okwesimbawo ku bantu bano ku bintu eby'enkizo by'olowooza nti obaolyawo by'oyinza osookerako singa oba ofunye omukisa okugenda mu palamenti. Nti kawempe mugimanya erina ebizibu nga ebyobulamu, erina ebizibu eby'ebyenfuna, erina ebizibu ebya security naye bwe ndaba ngeze mu palamenti nti ebyenfuna mu kawempe abantu embeera z'abantu zikyali wansi, ebyobulamu tuyina eddwaliro limu mu kawempe ate n'eri eririmu temuli ddagala nti bw'otunula ebya security nti amakubo tugayina naye tekuli mataala nti ebyo byonna bwe ndaba ngeze mu palamenti byebintu by'enjja okusooka okuteeka ku mmeeza nti ndabe nga bannakawempe bafuna obwenkanya ne service ennungi ssebo. Embeera gye tulimu akadde kano yakugezesa n'okwongera okulaba nga tufuna obanga omubaka afunika ayitamu wano yoyo gwe balowooza nti abasaanidde singa abayise bulungi olunaku olwaleero. Oyogeddeko n'ogamba nti debate si eyo yokka ndowooza yandibadde erabwa mu kulonda omuntu gwe bagamba nti y'ow'enkizo. Osuubira bandibadde bamulabira ku ngeri ki omuntu oyo? Nti nze nsuubira nti nno omuntu oyo bandibadde agobererwa okuviira ddala ku kitundu kwabeera kubanga tulina ba LCs abalungi naye nga tebayita mu mbeera eno omuntu yandibadde abeera mu society yennyini gy'agenda okukiikirira kubanga abantu abo bennyini baba bamuyinako obukakafu nti obukulembeze tekitegeeza ssente, obukulembeze kitegeeza gwe ng'abantu mobilization ki gye wali okoze okulaba nti n'abantu abo bava mu kizibu kye balimu. Kati obukulembeze kitegeeza nti nno omuntu oyo akwatagana n'abantu abawansi okulaba nti nno ebintu ebiri mu society ekizibu babeera wamu obulungi babeera wamu n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Webale nnyo Honorable katuguleke ate munayo olemetuuka kikerezi gy'ogenda okubanga oteesa yoyo Salim Sserunkuuma abasinga gwe bayita mafumafu era nga naye atuuse okubanga